Ababazi b'ebitabo begatta mu kibiina kya Institute of Certified Public Accountants of Uganda bakungaanidde ku Imperial Resort Hotel Entebbe mu lukungaana olugenda okumala ennaku 3 okubaganya ebirowoozo ku byenfuna by'eggwanga. Batambudde ku mulamwa okugamba nti okwekungaanya okulaba ki Uganda kyesobola okusaako essira okwawukana ku mawanga amalala. Akulira ekibiina kino Derek Nkajja ategeeza nti bakwogera ku bintu bingi omuli ebyobulamuzi bannayuganda basobole okutambula mu bitundu eby'enjawulo base mu nkola bye banaabayizeeyo. Tugenda kutunuulira ebintu nga ebyobulambuzi mu ggwanga, ebyobulamuzi byaffe twesanze nti omuntu azaalibwa okuva mu nsi muno batavanga mu kitundu eryazaalibwa. Yensonga lwaki abantu bakyayina eggwanga lyabwe bw'oba otambuddeko omanya nti Uganda nsirifu. Era alabudde nga bannayuganda bye balina okwerinda ku by'emmere okutaasa abantu abafa enjala wamu n'okutumbula tekinologiya n'ebirala. Tugenda kwogera ne ku ngeri eyo tunakozesaamu tekinologi computer ICT mu kulaakulanya ebintu ebirala. Tulaba tekinologi asobola okuyamba okutambuza agriculture ebyobulimi, tekinologi asobola okutambuza ebyobulamu kye tugenda okubaganyaako kubanga ebintu ebisinga bino tugenda ne tulowooza nti tubirina naye ng'abaana baffe abasomera Makerere balina obwongo obuyiira ebintu bingi. Pulezidenti w'ekibiina kino Reporters Begumisa ategeeza nga bwe kyetaagisa Uganda okufuna ennyonyi yaayo olwo abannayuganda batambula mu mawanga amalala okuseerebwa nga kiva kulegwa nga obutaba na nnyonyi. If you move from here to Dubai, you pay about $400 and yet the journey is at least 3 times longer. So why are we being fleeced? The reason we are being fleeced is because we don't have a national airline. Ye John Muhaisa akuutidde bannayuganda okutandika okukola bizinensi nga bakyali bato okusobola okufuna ebiseera eby'emaaso nga bitangaavu kyokka wabula abatandika bizinensi nga tebamaze kwebuuza kyokka ne basala okukopa bukopi ez'abakama baabwe. Olabye omuntu aguze taxi nawe yagagula taxi, ola afumba sumbusa naga kufumba sumbusa, ola atunda kabeji naga kutunda kabeji. Kikujja kuyamba kola bizinesi yoyina manyi ng'olinamu expertise. Judith Naluggwa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.